nze abayimbi beera mbagamba already nti tebalina kupapa okitegeera lyrical content kintu kikulu nnyo nti nze oluyimba lwa kwatakwata oluyimba lwa mukomuko ziri myaka 19 naye abantu bakyazaagala lwaki lwansonga nti content waazo abiitinga buli omu aba ayagala obwewanikako obwewanika ku mukomuko omubukako wekanogwere wewanika kwatakwata omubukako wekanogwere lwaki lwansonga nti zirina message abantu gye bagenda okwagala paka ne bwe ndiba ndivudde mulamu basigala baziwuliriza so kingamba abayimbi abali nti temupapa oli mu studio okoze akayimba kali half-baked okaleese okate era bajja kawulira emyezi 6 bakuveeko basigale nga baagala mukomuko owandekera omwana kwatakwata okitegeera oyo ye King Michael nze nagamba I will serve people with music and good content. Awo wenyini wobadde ku stage ogambye abayimbi mulina okujjukira gye mwava era kaseera ke kamu noyita jjajja lwagadinga omuntu eyagwanjula abantu nagamba wadijje ogire endongo okube nga nawe oyimba ate nga ensangi zino tulengera abayimbi abamu bavaayo ku bantu abalinga abagambibwa nti babayamba ne baboogerera that depends on where you grew up from. Okitegeera ekyo kisinziira kuwa gye wakulira na mpisa kizoolina omuntu akuyambyeko nina oluyimba luli mu studio olupya baluyita ani yakuyamba right nti lwakuba sipapera music wange era anytime ojja kuba muluwulira nduleese lwakuba ombuuza ekibuuzo ekyo olina okurespectinga omuntu oba okujjukira omuntu eyakuyamba buli lwotojjukira gye wava ne gyogenda wayinza okutataaganya mu bulamu bw'ensi eno so oluyimba okay ekintu ekyo kya respect y'omuntu akuyambyeko no matter in the music, no matter in every business yonna gy'okola na buli ky'olimu jjukira ku muntu eyakwata ku mukono n'akutuusa w'olaga oba n'akusindika ogende gy'olaga n'obulamu bw'ensi so kyeŋŋambye Ragadi I respect you and I will never disrespect Ragadi olabye sente ze bamufuuye olw'okuba ekigambo kye mugambye nti gwe wandeeta music industry I will never disrespect you kubanga ye yandeeta okuva ku liddo nze nga nkyali mu bye music nkyakuba ya DJ nangamba jangu ogenda oyimba oluyimba lwe balidde abantu balwagala okitegeera era buli lwenfuna obuzibu neebuuza ku bantu abo temwewuunya nti nze King Michael abantu bampitamu yayi naye siri nnyo mu ntalo lwakuba oli bwantankuula mba mukambwe nnyo naye lwaki nti nze ngenda mu abo abantu ne mbeebuuzaako nti kino kigaanye nkoze nte be bandaga ekkubo okitegeera so tuyige okurespectinga abantu abatuyambyeko mu jjane yaffe mu bizinensi yonna mukijjukira omuntu akuyambye bw'obanga onyiize baako okkakkanya kali kakomewo nti yannyamba ki yampisaawa okitegeera so kyekyo kye mbadde ngamba nti Ragadi yandeeta mu music industry and I will never disrespect kiva ku kyo omuyimbi kati nga ensangi zino ebiriwo ennaku zino kiva ku kyo omuyimbi okutabukira omuntu eyamukwatako oba neyakukwatako katini oba kinene kiva ku ki kiva ku mpisa nakwerabira nga bwe gambye okitegeera bw'obanga ojjukira ddala ng'okimanyi okitegeera tolina ku disrespectinga muntu yakulaga ekkubo oba yakulaga light yakulaga ekitangaala okitegedde ekyo kikuyambako kikuyambira ddala empisa tulina ozireeta kuba tubeera mu bantu abantu abo batujajinga nnyo nze osobola okunjanjinga ebirala byonna naye ku kyempisa ku kyokwambala ku kyokulabika obulungi tosobola kumbiitinga right now ku kiriwo ekya King Sir ne Jose Chameleone oyinza bawa amagezi ki njuyi zombi ekyo kyekindese ku federation mubadde temundabangako nga nimba ku federation mubadde temundabangako wano ku federation nga negatta mu activities ezibeera wano naye kiriwo kinkakatako because I am a senior citizen and I am King Michael I have etafaali ku music industry so bwendaba ebintu ebigenda mu maaso abantu batufuddeko olw'okuba nga tuneglectinga ebintu ebisobola okuba nti bitutaasa oba nga tubikolako nti omuntu abeera awo n'anywa ebiragalalagala ng'ensi emulaba ng'abantu bamuwaanawaana bamala mutwala mu rehab abantu ne bategeera mu kye yali akola kibi abantu babeera awo ne balwana ne begirayo ebiso omuntu amala kufa ffe abayimbi ffe tudda mu ssaga ng'omuntu afudde oba ng'afunye obuzibu bano babadde bawagaawaga omuntu ate ne badduka so kati nze kyekugamba nti nga King Michael nina okuyimirirawo otegeera okulaba nti music industry tereera no matter how you judge me
nze naze wano ku federation ndabe Kenzo mugambe bino bigenda mu maaso tubikoze tutya kuba gwe president w'abayimbi bitegedde bulungi ali n'ekirala nkoze interview nga njagala kwenda kunoonya Chameleon King Saha bitegeera bonna mikwano gyange batuule ku mmeeza tutereeze endongo tusooke tuve ku politics kuba politics yatusanga mu ndongo tusooke tutereeze endongo tulyoke tulabe ebira tulyoke tweyuzeeyuze ng'endongo eteredde naye politics bwaba yajja kusaanyawo ndongo bwati titugenda kikkirize tugenda kirwana okitegeera so nzize wano ndabe Kenzo era tugenda kwogera angambye agenda kumpa obudde twogere mubuuze what is going on kino kiri kityo kiraba otya nga ggwe akulembera abayimbi kubanga ffe abayimbi ab'e Kampala abayimbi abali mu regions endala ffe ba idols baabwe era bajja koppa ffe nabo batandika owulire ng'e Masaka naye waliyo weebityo owulire Embalala waliyo weebityo n'Embaale tubeere nga twonoona music industry so tulina okitereereza wano kireme kutuuka mu bantu eri wansi betusinga oba betuli oyogedde kutabaganya batabaganya n'oletamu erinnya lya Kenzo ate Kenzo tumanyi naye takwatagana bulungi na genda kikola ekyo kyenjagala okusalira entotto nti Kenzo ne baba takwatagana na King Saha mukulembeze w'abayimbi otegedde King Saha kuba buli wayogera erinnya lya limensioninga era yagamba ne mu battle yadduka ani yadduka ekisoboka kyekyo kyeŋŋambye nti disrespect mu industry erina okuvaawo muyinza oyombayomba bino naye buli omu amanyi kyasinga ku munne otegedde bulungi oyinza okuddaawo ne weepimapima ku muntu naye nga mu mutima gw'omanyi kyakusinga so ebyo birina okuvaawo ate ffe tulina obyetereereza si bantu bano abajubisa ku social media banaava eri ebbali batutereereza ensonga ezo ffe tulina ozeetereereza so kati nze sikyabiduduma nga Kimayo nze nkugambako otegeera kobe Bebe Cool kobe Bobi Wine kobe Kenzo kobe Ragadi kobe King Saha kobe Chameleon ekyo Katonda yakimpanga nze sikyogera mu bubi naye I have to come up mugamba kino kiri kitya industry yaffe eterere that's why nze bampa nnyo okuba nti mbeera ku disciplinary committee nze seemutya nkugamba ekituufu oba oli munene otya oba oli mutono otya nkubuulira ekituufu kati industry yaffe erina okutereera otegeera leka politics aleme kutumenyaamenya kuba yatusanga mu music obalaba nze mbagamba ebya politics nabimala nabiteeka ebbali ndi muyimbi ali non-partisan nzize wano nenyimba ku federation tojja kuŋŋaana kugenda kuyimba wa Bobi Wine tojja kuŋŋaana kugenda kuyimba wa Saha tojja kuŋŋaana kugenda kuyimbira mulala yenna kuba nze music wange kyekisumuluzo kyange mukitegedde bulungi so zino ensonga tugenda zituulamu ngenda kunoonya Chameleon nja kutuula naye bulungi King Saha nakawuka manyiiyo ne mu inbox twogera okitegeera abantu abali ku social media abajubisa mu nze ndi ttiimu gundi abayimbi bwe tufuna obuzibu ffe tubibeeramu nga ffe okitegeera so tulina okwetereeza ate industry mbakakasa mbujja kutereera as long as tutudde ku mmeeza ntumanyi ono ensobi ye yali bweti bw'oba okimanyi nti oli mu nsobi okwetonda tekirina kyekikuggyako ne tusigala nga tugenda mu maaso olowooza banaasobola okutabagana bonna tekijja kuba kyangu naye tujja kirwana okitegeera tujja kirwana tulabe nga Eddie Kenzo agwa King Saha mu kafuba nze nja kunyumirwa nnyo okulaba nga Jose Chameleon asonyiye Saha nga ne Saha akkiriza nti Chameleon twesonyiwe tutwale endongo yaffe mu maaso naye eriyo balabe baffe eyo abaagala endongo yaffe buli saa ebeere mu bino ebyo byali byadda bye twalwananga ne tujjamu engatto majambiya ne gavaayo kati abaana bato batulabirako okitegeera so njagala tubeere nga tuli bantu bakulu njagala tubeere nga omuziki oli ne waaba nga yakubako ku hit nga kati talina hit nga abayimbi abakubako hit ne ziggwako bawe respect kuba naye mu kiseera ekyo ye yaliko pogamba olwokuba gw'olina hit essaawa eyo okitegeera mbu gw'oliko gw'olina okudisrespectinga no disrespect erina okuvaawo mu industry kinaba kyetaagamu maanyi tugayina okitegeera kinaba kyetaagamu force tusobola ogifuna netutereeza endongo yaffe erina okutereera kwagala butayagala tukulabyeko ng'ogamba muno wabuuzizza Google ani asinga okubeera obututumu obadde olinamu okubuusabuusa n'osalawo kibuuze Google oba olina ensonga kuwavudde kisalawo kikola omuntu bw'obeera awo nze njagala nnyo ebintu by'okunoonyereza okitegeera
ngenda okwogera ekintu nga nkimanyi ng'era nkirinako obukakafu. Okitegeera, nze okugenda ku Google ne mbuuza kyannyambye nnyo okutegeera. Ate era ffe abayimbi tuli mirror of society. So ekyo kiyigiriza abantu n'ababeeyo nga omanyi abantu babeera mu busitenseni, abantu babeera ku mirimu gyabwe nga bawakana. Naye ng'ate kyebawakanako essimu yo ogiyina mu ngalo esobola okukubuulira. Okitegeera, essimu gy'olina mu ngalo esobola okukumala empaka, naye ate gwe n'odda mu kusiba ssente. So it's not bad King Michael to go on Google and ask who is the famous artist in Uganda, male artist in Uganda. Nembuulira nti the famous male artist in Uganda is Eddie Kenzo and others. Naye bansomedde abo abalala naye nze kyembadde njagala ekyokumanya. So kati kugenda ku Google ojja kwenoonya ennamba oba oli 30 oba oli 40 Google ekubuulire kubanga ye eyogera mazima. That's it. Okuvaayo n'obeera nga uploadinga Eddie Kenzo n'obeera nga omuwa flowers ze jam session, kiraga nti waliwo enkolagana gwe wakati wo ne Eddie. Ki ekibagattaganya? It's music. It's music. Ate n'ekyokuba nti mukulembeze w'abayimbi yalondebwa abantu. Okitegeera, ekintu kyonna ekigwawo mba nina okujja ne mwebuuzaako, no matter how differences we have, nina okujja ne nga Kenzo, naye ne bw'aba akoze ensobi, Kenzo mubuuze. Mubuulira ne mugamba wano wakozeemu bubi. Nga Mikaili oluyimba nga kyekyo. Bebe Cool mubuuze. Chameleon mubuuze. Twenyoola naye nkeera n'agamba wabulaawo n'ajja nkozeemu ensobi. So nze Katonda yakimpa ekyo. Ekiba nga kyakutabaganya nja bayimirira wakati tutereze industry. King Saho weyavuddeyo beyanako nalumba Kamini gwomu ku basoose okuvayo okumugamba nti kakkana eno giwava. Naye waliwo abatandise okwogera to be open penge ng'agamba nti oyo tomuŋŋamba. Penge is a locked dog in a cage. Otegeera, penge kambabuulireko oyo fala oyo amanyi kyensobola nekyekisobola. Oyo nakula naye enajja nankumbi awo ye wowezana. Otegeera, kati bino ebyedda bye twabeeranga awo omanyi edda competition yalingawo, yaleetanga obusente bwe nembumukubako mu zzaala n'agenda n'abanga akola ati namubonyaabonya nnyo nga mulaga esite bw'erina okubeera, street bw'erina okubeera. So alinamu akanugu ke kali akedda. Bitegeera, naye kakati abeera awo ye byayogera byadda byayitako 10 years back byayogera ebyekabalagala ebya saafu. Otegeera, ebyo abantu baavaawo. Edda abantu baalindanga oyo fala okumulaba nga bamuwa respect, naye essaawa ento bakyamuwa respect. Abantu abaamuyisaako eggaali zi TikTok zajja, takyali relevance mu bulamu bw'ensi eno nti talina content. Abaana bwe bali bakikeni akubuulira bwakulaga ekituufu, akubuulira bwakulaga amazima. Kati yayogera biri ebyedda. Okitegeera, oyo fona nnyo kuba namutaasaako nga bbye firiigi. So limba njagala kukola lwe limbalanga olupya, njagala abantu bagende bastreaminge kwoli all digital platforms, video nungi nnyo. N'olimba yonna kubidde Ssaabasajja Kabaka okukomawo okuva mu erigi yali agenza omujjanjaba mu Namibia, namukubidde oluyimba baluyita Empologoma. Oluyimba olwo video yalo nayo ndi mugikolako. So right now ndi musical. Ebyobufuzi sibyagala, politics simwagala, nze ndi muyimbi. Kuba oli wa kibiina kinompangisa ndimu okujja okuyimbira ompe ssente zange. Tojja kuddamu kumpulira nti ate bino biri bw'ondaba nga nyimbira pati manya yampadde ssente zenjagala. Tokitwala bubi naye nga nze King Michael Wakabi mwongere okumpagira nze kati ndi musical, nyimba buyimbi music okusanyusa abantu bange. Bwe bonna eŋŋanga ng'okimanyi ekinaakutuukako gw'oba onomanya.